Era para ngeri okulaba movies kubwerere, watch free movies mu Luganda, ez'Oluganda kubwerere. So all you have to do is go to Play Store. Ogenda wano wali search applications ziri bbiri, ngenda sooka mbalagako emu, Luganda translated movie app. Zonna naye ezimu ziba za kusasulira kattuno ey'obwereere ega kweno install. Nga bw'ogiraba emaze okuinstallinga, okudownloadinga kati eri mu installinga. Eno ye mugimanyi ey'obwereere, era wano osobokera wansi n'olaba ne ratings zaayo. Ratings oziraba simbi, abantu bangi nnyo bagiratinga nga simbi okukozesa. So bw'omaliriza ng'onyiga open. No cancelling, tired of watching the Premier, we are going to Premier. Ojja kusasula 2,000 buli week, sorry. So kikansolinga kati movies ezisinga ziizo. Movie ki katubenga abasearchinga wano. Avatar. Ogirabye Avatar Fire and Ash ne part 2 y'okweri. Kitapingako obutapinzi n'onyiga play.